ab'ekitongole ekirondoola omutindo gw'obujanjabi ekya Allied Health Professionals Council nga waliwo ne poliisi bakutte abantu mu bitundu omuli Nakalama, Ibulanku ne Buyaga. Ekikweweto kino kyatandikidde mu ggombolola y'e Nakalama gye basanze abalina obuyigirize obwa siniya 4 ne siniya ey'omukaaga nga be bagaba eddagala. Wamala ddi okusoma kale kagambe mu Luganda? This year. Eh? This year. Which year? The last year. Huh? The last year. 2017. What are you doing here? Just this one is my brother, the owner of this gun. So he told me that you first be here and I get you what to do. Banji kubasangiddwa mu bulwaliro buno kigambibwa nti babadde na license zibakkiriza kukola mulimu guno okuva mu minisitule y'ebyobulamu. Waliwo n'abakkiriza nti ddala ebisanyizo tebabirina. So are you qualified? Then why are you discussing medicine? Waliwo n'abamu bwe basanze nga badde bali ku bitanda era obulwaliro buno ne buggalwa. Kino kyabadde mu kitundu ky'Idudi. Henry Kumbeyine nga yavunaanyizibwa ku mirimu gya Allied Health Professionals Council mu kitundu kino agamba nti bwe bakoledde ekikweweto kino nga bakizudde nti embeera esusse. Tusobodde okukwatayo abantu nga 12 abatalina buyigiriza abatasoma naye ate nga beeribika mu mulimu ogw'obusawo. Abasinga bonna betukutte abalala basiniyafu abalala tebagendayo ku ssomero naye nga obasanga mu ddwaliro nga bajjanjaba abantu. Ate abantu baffe batera nnyo beetanira nti balekerera amadwaliro age gavumenti agalimu abasawo abatendeke ne baddukira mu madwaliro ago. Wabula waliwo abatuuze bagumbudde gavumenti okuggalawo obulwaliro buno so nga amalwaliro gaayo teri ddagala. Kitukosa kubanga mpagaano wano ndaza omuntu obwire wano wendime mwidwaliro wojja mu oluusi bamuzaki bintu bikozesebwa so mpale wenda wano kona nebikozesebwa wano tukolaki okunamba so abantu tulinzeemu batekera abantu abalikulememba balikulemememu. Tusaba ino kugayigala tubaye tubasaba bakoleki bafune license bakoleki abantu bafune ebisaanizo byonna byonna nga biwaayo. Gavumenti olunaku lw'eggulu yategeeza nga bagenda okwokya ttani z'eddagala 15,000 eriyiseeko. Abakwate batwaliddwa ku poliisi y'e Iganga ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso.